Muyimbi tukwaniriza amannya na lwaki tuli wano olwaleero. Amannya mutawagire. Ensonga lwaki tukuŋŋaanye ffenna olunaku olwaleero egenda kubeera ndi okumyalimu yange bali ku kasikino ngenda kubeera ne DJ Masi MC Tax neba MC abalala bangi bagenda kubeera olunaku Ogenda kulimba lwogenda okulimyalinga luyimba ki luyimba lwo lusoose oluyimba lwengenda okulimalinga leero oluyimba olusoose naye nga n'endala gyezirera genda kujja basaba mulinge bulungi genda kubawa oluyimba baluyita nafunye nafunye baby bwe yakwata ku mutima namala amaanyi kati nina baby simukitinga simuwagapo oluyimba producer yalukola bamuta Giz Beats ekifaananyi yakikoze bamutafuta nkujja oza mwena mumanyi ekita mulungi nnyo okola ekifaananyi kyavuddeyo mulungi nnyo nina management nako abankwasaganyizaako tiimu nene nnyo 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 sobola kumenya oli naye bakola ekisoboka okulaba nga omulimu guno guguka. Ku mulundi guli tulaba nga dadi yange yakulese nga atugamba aleese omuyimbi wate saawa eno okugamba olina tiimu y'abantu bangi tweyogedde management kati management gyendimu yakugamba nti ndi mu Divine Empire ne Andre era tukola naye kuba nina puroguramu nyingi nnyo ne Andre ninayo ennyimba zenina ne Andre nga bwe nabagamba ne tusoose kukola kuki luno luliwo saawa zino neezo mujja ziraba. oyogedde ku kya MC Cuts ate ng'oli muyimbi mu kizimito ennaku ezisemabega twagala tulaba Mike ng'atanze yafuna obuzibu eri MC Cuts bwenga bwolina kyewafeesinze gyali oba yakwanguyidde atya kuba namutukako ekituufu kiri nti asobola oba nga tatuukikako naye buli muntu n'omukisa gwe kyensobola okugamba kubanga nze nkuze nkulira MC Cuts amwegomba byakola ekitegeera naye kati nange ndi wa mukisa ti nno ngenda kubeerako kumpi naye ng'atambuza omukolo guno mu maaso era tukwasaganya mu buli kimu. twali ku video shoot ne tulaba nga oleese ba tiktokers bangi okukyayinga mu vidiyo eyo sooka otugireko ka vidiyo kali katya kuba sisuubira nti nawe ogenda keekandira wali ngaffe abagenda okutuuza vidiyo nnungi nnyo era mwenna abagenda okubeerawo ogenda kulaba kintu kye twakola nti mukyali masivu kalungi nnyo saagala kwogerera naye nammwe mujja kulaba mukkirize ki kye mbagamba. Yes. Abayimbi abato naddala abajja nga balina management basaba kuba hit management bazivaako ne bazirabangiza abenekyazaba amanagement eri sure etya omuyimbi omuto okuba hit neyekyanga ne manager si kirungi kinsobola okugamba kubanga oba tomanyi manager yayitawo okutuusa wakukozeki wakutuusiza neze ngamba nina okubeera nenkolagana bamukkaanya ku bintu ebimu ekisinga okwawula abayimbi ne bamaneja yinza okuba nkolagana nga byakasente naawe nga bwobimanyi naye kati omuyimbi atandika obutandisi tolina kubeera nnyo ku ssente sooka obeeko ne wontuuka sente ojja ziraba nga zijja abayimbi abatwala ebiseera ebisinga muba mujja muba n'empisa era muba mwegonza because muba mulina kye mwagala oyisaawo naye bw'omala ofuna oluyimba ate n'ofuuka violent nga togambwako ng'olowooza oli wakabi ekintu kino ekyempisa ogenda kikola otakuba mu industry abantu abasinga tebalina mpisa bamanyi bakabi olwokuba balina oluyimba kituufu ekyo n'ekintu kyesobola okukugamba nti ogatta engalo zino tezenkanankana buli muntu alina wengeri ejja kuzibwamu ekitegeera buli muntu alina empisa gye bamwisamu okudda ewaabwe so kati nange ebyange byala awakuzibwa oti nakuzibanga omuntu walina okuzibwa omuntu yenna mumanyi nti nno omuntu
ekiti kimwajjidde mu muyisa ekitegeera yes oyogedde ku kyoluyimba lwogenda okufuluma naye ekibuuzo ekyasoose okubuuzibwa ekyennyimba mmeka z'olina nebbanga ly'omazeemu kuba tulaba oze n'amaanyi mangi twagalaba nno nti maanyi ne just mukisa era nsaba bannayuganda bampagire kubanga ebirungi bigenda kujja mu maaso awo n'ennyimba gye ziri mu studio neesoose kukola ku zonna mugenaze ate muliro kyensobola okubagamba nti bannayuganda mpagire muye okwagala miziki wange sigenda kukuma kano kayimba kokka ebirungi bikyajja katonda nkwatireko nammwe munkwatireko ndabe nga kibuuka omuyimbi waffe tukulaba nga primary egenda osooka ey'oluyimba ogitutte mu bbaala ate nga ne ku nnyimba yo zoyimba tulaba nti buyimba bwa mukwano olowooza togenda beera diverted mu career yo abakyala baperforminge era mu bbaala naye waliyo abakyala naye bayuuza abaliyo si bayuza ekyo gwakyo bwetwogera ku bayimbi abapya abayize omwaka guno oba tubalaba nga bali violent like so ayiniskini alina ne guyapako bwejjo oli muganda waffe ow'emiggo ali ku miggo naye ali mu kkomera omugebo alimpa lona adivisi gyolina gyebali nakyanjawulo kibwe kyolina ekitali omuyimbi si kirungi nnyo okutandika n'amalala kyensobola okugamba abayimbi abo kale siraga boogerako bigambo bingi kuba si kirungi kwogera ku bantu naye bakendezemu okay omuyimbi waffe tulaba nti byakozesa gwokozesaako ki waliwo kyenkozesa ogulumamu omuyimbi waffe tulabye abayimbi nga bajja bangi nga babeera inspired by ba artists ababasookayo gwe muyimbi kyaku inspirinza okubeera nti ojoininga music industry bayimbi bangi oba buli muntu akola ekirungi sisobola agamba nti muyimbi ono naye era obaako negowulya nkufiiringi kati nze buto negumanga nyo kubafana era ndoza n'erinnya eryo bankazaako niwe tutagamba bafana olwaki walinga okuba ennyimba ze ng'oziyimba ku kyalo oba nga weyisanga ye neyisanga ye wabula n'olekerawo mwegomba saakoma mwegomba era musajja mulungi nteeza oba wali weyisangayo wali okukinywamu ekyokunywa kyanjawulo singa ofuna omukisa ogumiitinga ku bafana oba olinayo oluyimba lwe wakoze naye edda nga tetunnamanya omukisa singa nfuna omukisa ogumiitinga ku bafana osi negomba okulako naye kuba musajja wamaanyi nnyo naawe oyimba dansol simba danso naye ate ennyumiro ennyimba za danso lwaki oyimba okuyimba kiva mu gwe munda kitone kuberi wa katonda yes ekigendera kyo kyekimuyiza kubino onoonya feemu sente talenti attraction ku bakazi oba bakazi byonna kikyonoonya muzizo ekintu kyendiko talenti situnuulidde nnyo sente situnuulidde nnyo feemu ebyo binajja luvannyuma nenjala situla talenti yange kyanjawulo ki kyogenda oteeka mu kupromotinga music kyawukana ku bayimbi abalala okukakkamu kikulu nnyo mu kintu ebintu ebyange bikwata mpola endongo nga yakibuli yakikuli naye nzendayo ensonga lwaki oli wano ogimanyi wano waliwo ekibuli olowooza ki abayimbi abaddewo kye batannayimbako gwe kyogaa kyoyagala oyimbako kyenjawulo ebintu ebisinga byonna babiyimbyeyimbyeko ne music art ati kyoyo gwogenda okutuleetera ow'enjawulo oyo kuba abaana badde nga bajja bayimba naye ng'oluusi oli abeerawo n'agamba naye ate ono ke yazze ate asinze ku oli awo ketwagala okumanya saagala byogerako nnyo gwe jabbiraba saagala nsumulule nga bw'osuna yajja tugamba buli wiiki agenda tuba oluyimba era ennyimba mu sitowa ziddu so nno kikyamu kikyamu
zisiri ku pressure y'abayimbi kutali music kwaba njagala nti ekintu ekirungi ekigenda okukolera omukadde omwana omuto n'omuvubuka music gwe nnyimba agatta bonna saaka akutaleero lumu endongo bagenda kujono n'abakola ekyo omuntu wali atategeera music oyinza munyonyola otya music omuntu atategeera music era alina okwebuuza ennyo ku bantu abamanyi music kyensobola omugamba nenyinza obutamuwa amagezi mangi nnyo tukulabyeko ng'ogambye nti kati okuza omulaba era akuinspirinze singa olunaku lunakya kati nayagala okuteeka under his management kuba naye amanaging abayimbi what will be your take on that? tewali buzibu omuyimbi asobola okukola ne bamaneja bataano nga buli omu alinga omulimu gwakola wakati kamiliyoni olwoza alina maneja omu bangi oba edipenzi olwoza alina maneja omu so omuyimbi asobola okubeera ne bamaneja 10 ekyo sikirinaako buzibu bwajja ne tukola. Let's speak about your music journey. Abasinga bava mu kanisa abana bava mu kaliyoki gwe wavaawo kanisa eyo nayitilayokko naye wasookera mu kanisa nga bawayikibenda era nga bwobimanyi twayimanga ku ssomero kyakikwaya kwaya y'essomero yonna nayitayo eyo lwaki tewayimbye principal byatomanya sente era naye mulina gwe mulinde gajja kujjaawo mu maaso enkolagana kibiyo eri etya ne manager Arafat eri etya bisale nja kubyogereramu